olunaku olwaleero tuli ku kyekigenda mu maaso wano tukulaba posta zibunye buli wamu kyekiriwo tuli like more campaigning for the prefectship from P4 to P7 whatever campaigning ate whenever londa, so it's been like the second day. Tomorrow we will be campaigning and on Thursday we will be finishing voting and then Friday they will tell us who won. Wesimbye ku kifo fresh team welfare prefect welfare yeah. Oyo yakolanga like I ensure that abana bonna like bali tebalina buzibu bali healthy oyogera nabo just nebakuwulira ebizibu byabo nobibulya abaticha ne babayambako lwaki tewesimbye ku entertainment nga tatukumanyi ng'omuyimbi anti kyenadi njagala ogendako naye bitandikira ku P5 era nali nakikola mwaka guwedde ne P6 balina just head boy head girl head monitor welfare walina kwesimbawo ku mwaka guwedde yeah anti omwaka oguwedde waliwo bingi gwetetudde kuvaayo kubeera nti okompitinga n'abaana b'abagagga balakola you're standing out asobola kutya kuba it's something like which I have experience in. I'm not shy because like don't you remember last year I was voted as well, so yeah I have some experience in this. Ani yakubye posters daddy oba kuba twabane ba poster manager baita bani simani elinya ya badera campaign manager ya ba campaign manager wange sibe bazikoze naye be bazigabye era be badde ba campaigning nga wembanga siri wolu mbengenze nabo ku stage nga twogera kye tunakola era bano bebera nabo n'abalala bangi gye bali naye tebasobodde kujja atukulabyeko wali ng'osanga twali tukumanyi nga ali shy naye ng'obuvumu okwesa bw'amaanyi wali kukulira tasirisa ate ndi muyimbi nyimba ku stage nyingi natimba nti abantu sibatya twogerako ne muto muno Felista ng'atugamba ayinza gwoso otirogera no performingako of course because like out of school out of school yeah of course I have to perform because like music has brought most of this, so yeah. How's the school so far? Good. Good. Don't have a problem here na ekilizo ko. Everything is nice. Wetegese otyo okuyamba abato banno nga fresh studio ngenda bakubirayo obuyimba buba budda ogenda kukola oti. Ngenda balidinga fit. Bulungi. Fit. Bulungi. Bano Kampala parents nga fresh kid atongoza manifesto ye ekifo kye yesimbyeko ng'agenda kulondebwa ekisanja kye ku kifo kye yesimbyeko embeera badde yasanyu nnyo kubanga ndabye abaana bamulaze vibe babadde basanyufu nnyo kwegamba zibadde ndulunjerere nga avuddeyo okutongoza manifesto ye mu ngeri gyenkirabyemu awo yesimbyeko ku kifo kya welfare. Yes. Wetata welfare ozaba akola ki? Welfare ndowooza kwe kutereeza ku nsonga z'abaana oba nyinza okugamba ku needs zaabwe ku bye beetaaga obwetaavu oba nga kulya biki bwe bitye. Ekyo omulaba osoboze okukola ekyo byonna bisobola bulungi kubanga omumanyi ye buli kimu aba kyenyigiramu aba asobola okituulamu ekifo ekyo ate era akikole bulungi. Ani yamusalidde okwesimbako ekyo? Owaaye ye ebintu byabikola nga ye yaja n'angamba taata leero ngenda kwesimba ku welfare. Welfare nange kaali kanzoganyamu awo n'angamba bigwa mu kino ne kino ne kino. Twamuwabula n'omugamba ati weesimbyeyo ku entertainment ngeri gy'oli muyimbi. No, birimu emitendera waliwo kubanga kiraasi bweti tebagikiriza agenda ku kino ne kiraasi bweti tebagikiriza ku kino kati ayinza okubanga awasigadde ajja mumanyonyola ebimu ku byo kubanga yasinga okumanya ebya wano. Tuba posters nyingi ez'abaana abalala beesimbyewo eza paki tuziraba tuwamuwantu bamukoze poster. Posters we ziri naye ba campaign manager be naye mwennyini nnyini nga ye yasobola okunyonyola ku ekyo era yamanyi abantu be yakwataganye nabo mu kumukolera ku bya campaign kuba alina ba campaign manager be naye nga buli kimu akiina. Epanja mwabikoze? Yema. Ekiddako ndowooza era mujja kiraba after nga bamaze okulonda. Yema.
okukite taata otulabye abaana bamwesimbyeko omwana No, competition toyinza kugitya bw'obeera nga oyingidde mu leesi y'akalulu era toyinza kutya. Kyemanyi nti naye yennyini mugumu ku kalulu ke yeesimbyeko. omugamba bugambo ki No, Patrick kyemugamba nti bw'oba owanguddwa olina okuba nga osigala oli free oba owangudde ate era olina osigala ng'okolagana ne banno bulungi nga bw'okibadde.